Dokita Waguma. Dokita Waguma nankebera. Bwe yankebera nampita nangamba mwannyinaze. Mu mabeere sirina kyenzuddemu, tolina kansa, tolina kizimba. Ne mugamba ye ate nga lwaki nga gali bwe gatyo. Nangamba sirina kyendabyemu, mpozi oba weeyongereko mu ddwaliro eddene. Dokita nampa Kalega tusula Mutundubali. Mwali musula Mutundubali? Ewanga lwaki musula Mutundubali? Nega tunonye byakulya. Baali bapakasi. Nga tebanna bakujja wano. Basooka nga bapakasi eyo mu nnimiro nga balina Ettundubali gye basula. Kati papula ye we yasigala. Papula nesigala mu Ttundubali. Enkuba nebakuba ne biyonooneka. Naye banaye musajja gwe njagala nnyo okukwebaza. Simanyi engeri gye nnyinza kukwebazamu. Weebale kubeera n'ono omuwala. Bannanga abasajja omukazi bw'afuna obuzibu. Tulindeko bamalo. Nyuma nga mbuuza maama ng'alaba naye ebyokuzaala biganye. Nangamba naye mwana wange ki ekikugaanya okuzaala? Naye ngwa akalira nga nnakaggyako. Yakakulagako? Teyakandaga nze nali bubi. Omwana bamuziika wa akalira bakaterekeera n'okalabako. Ate yadde wali bubi tebakatereka. Omwana bamuziikayo mu ddwaliro eyo gye bamuziika. Bamuziikayo mu ddwaliro? Bamuziika mu ddwaliro, omusajja yali yadduka. Taata w'omwana ate yali yakuwasa ate ye yadduka? Yali yadduka nga bagenda musiba kuba nali nkyali mwana muto. Wazaalira ku myaka nga 10 na mmeka? Gyali 15. Kati Gayi n'adduka emisinde? Ekiseera bwe kyatuuka eky'okuzaala n'adduka emisinde. Kati awo we bakufumbiriza mwali temutegedde kyalo omusajja gy'abeera? Ekyalo. Kutwalayo omwana? Okutwalayo omwana? Nali ne maama wange nzekka mu ddwaliro ng'ate naye talina busobozi. Kati bamuziika mu limbo oba bamuziika mu ddwaliro? Bamuziika mu limbo. Maiti bagireka mu ddwaliro. Kayinza okuba nga kasigala ekika ky'omusajja nga kibanja omwana? Omusajja yali talina kika. Yali talina kikaati? Yali talina kika. Yali talinako bantu? Lwaki bakufumbiza omusajja bw'atyo? Ye yalinamu ku ssente ekyo ekiseera? Oba just baali bakwejjako awakoolema ebbaka? Bano abakazi. Ani? Maama wo? Jangu eno otubuulire emboozi muko. Jangu otukuba emboozi. Maama wamwe yakola atya? Mu kiseera ekyo maama yatuzaalira eka bali Bugonzi n'anoba n'abaana bano basatu okuva eri ewa taata. Bano abaali abakulu Nakyanzi ono ne mukulu waffe Sempijja. Bwe nalokoka ne ntandika buli we kyajjanga ekyokuzaala akwatanga Bayibuli ne ŋŋumira ku byawandiikibwa. Ne ŋŋumira mu byawandiikibwa. Ekiseera bwe kyatuuka Mukama n'ansaasira n'ampoona omwami. Nembeera n'omwami ono atuuka ekiseera nga naye ayagala okuzaala. Negezaako okuzaala ne kugaana. Naye ekintu kye neebaliza omwami ono, abasajja bangi bannangiranga okuzaala. Naye ye teyannangira kuzaala. Naguma mu mbeera yonna. Nagamba Mukama bw'ali yagala olizaala, bwe biba biganye tubikole ki? Tubiveeko. Nembeera n'omwana we ne mukuza emyaka nga gitambudde era okuzaala nga kuganye. Okuzaala nga kuganye.
naye sitaani tatu ne tubeera waawo mu mbeera etali yakusika muguwa katannangira kubanga aboolubyala abasobola okunnyamba mbeegayiridde abakyala abasobola okunnyamba mwenna mbeegayiridde obulumi bw'empitamu bwe buno ku ssaawa ya leero wano we mundabira obudde buno amabeere gano galinga agakendedde naye wanaagenda okuyitawo ennaku 5 nga bwontuukako ng'obula okukaaba amaziga amabeere gano nga tegannaba kunkwata gaaliko ennywanto emu naye kati kuliko ennywanto 2 olinga eyameze ebbeere eryokubiri ennyabo bwali obubeere butini nnyo nga buli ku kifuba kuliko ebbeere eryokubiri kuliko ennywanto ey'okubiri kino kinaaba kizimba gajjaku ennywanto ey'okubiri nalino liriwa lino teririiko lino lyokka bwe gaamala okulwala ne galeetako ennywanto ey'okubiri ne ngitunuulira ne binsobera ne binsobera naye nfubye buli kye nfubye kale gabikke otubunyonnyole ng'ogabiza bankubire nti afudde oli takyali muntu kyekyo awo we baamugiramu olubuto we bamulongosezaamu omwana mu myaka 15 kati ono bamuleka mu kkoma ng'ali ku kkoma agenda kufa kati ono agenda okudda engulu ng'omwana baamuziise dda ani yaziika omwana ono yamala ekiseera kiwanvu nga bamaze omulongoosaamu omwana nga tannadda ngulu kubanga kyamutwalira emyezi ndowooza gisobola okuba nakyanze tejawuza emyezi nga5 oba ye5 gyokka 5 nga tannadda ngulu ng'akyali mu bulwadde olukindo lwatana mu ddwaliro namalayo emyezi 2 ngoba kyakujja n'ovaayo eno n'omala obudde buwanvu era nga nkyali mulwadde nga tategeera biri ani yaziika omwana eyaziika omwana saamumanya maama wamubuuza ani yaziika omwana naŋŋamba abasawo baamututte ne bamuziika ani yawa permission abasawo ziika omwana era alina okuba nga maamawo era ye yabagamba oba maamawo yeerabira okujjako engozi naayinza okuba yeerabira okujjako yenna yali ensobi ya muzadde kati gwe tebakutwalako okulaga yadde we baziika omwana wo paka kati maamawo tewamugamba nti oba babasawo batutwale tulabe bannaye abaana abato abakyafuna ebizibu maama w'omugamba akulage nzijukira omwana omuwala gwe nakyaza ku midiya kuno eyajjamu olubuto lw'abalongo mbu baali bapangisa mbu n'aziika mbu amabbali awo omugagga bwe yajja okugula n'agulawo n'azimbawo amabeere gano mu wiiki 2 gabeera makkakkamu naye mu wiiki 2 nga naatera okugenda mu nsonga gazimba ne gatuuka gye gaagala nemba nga sikyasobola na kuyimirira ne gatuuka ng'eno nga ne bwe mba neebase nga nkwata ebbeere erimu n'endisitula n'enditweka oludda olumu eddala n'enfuna ekigoye n'endiziziko obutakoona ku linne waalyo. I'm so sorry. Anango mwami wakwagala. Mwami wa agimanye. Ekiseera ekyo Mukama yamanya nti nge wadde mbadde ngumye. Ekiseera ekyo genda kwogera ebigambo ebifaanana bwebiti. Mukama n'ateekawo ekyokuddamu. Ne ngenda ne nnyimirira ku muti gwa kedo. Entandiko gamba ne mugamba nti naye Mukama nga nkunoonyeza nga nsabye nga nsiibye lwaki tonziramu Mukama ne mugamba mu kifo ky'okuzaala wampa mabeere ne mugamba wampa mabeere n'ayeetikka olubuto ku myezi 9 aluzaala ne mugamba naye emyaka 2
kiseera ekyo gyali myaka ng'ebiri kitundu mugamba naye emyaka 2 tewali kikyuka kama tewali kikyuka. Temutya bya nnimiro. Tusanyusa okubalaba, tusanyukidde ddala. Mukulike ekkubo. Yegwe mwami w'omukyalo ono. Webale kubeera naye. Wakuma. Tokaaba, oli musajja. Ate omunyaani, ono ye muganda wa? Muganda w'omuwala. Oddako ono omuwala. Banaye mwebale kutuusa wano. Nze n'omukyalo ono abadde abeera Saudi ye yansindikidde ka message n'angamba Hadija Gomba Nambi waliwo omukyalo yazimba amabeere eyetaaga obuyambi ne mugaa tujja mussaako ku mukutu tulabe abantu abatwala ku HK Media tubakoowoola mujje mutukwatireko ku mbeera eno. Njagala muyimirire wamu nange tuwulirize ku story y'omukyala n'omwami. Ekirungi omwami wamubeereddewo teyamulekaawo era katuwulirize emboozi y'omukyala eri etya ate oluvannyuma tujja kubeera tutegeera ekituufu. Yes, teekawo obutebe. Abalungi abali ku HK Media, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yenze Hadija Kigozi, mwebale kutulaba, mwebale kutwagala, mwebale kusubscribinga. Omwaka guno tukutte nnyo ku kuyambira ddala abantu ate nga nsazeewo okwenyigira mu nsonga z'okuyambira ddala abantu. Njagala okubayita mwenna abakyala n'abaami ebyewunyisa mu nsi tebiggwaayo naye ng'ate tulina okwebeererawo. Olunaku olwaleero ndi n'omwana muwala ono Nakyanzi. Nakyanzi olina emyaka emeka? Emyaka 36. Okyali muwala muto. Olinayo ku mwana? Sirinayo mwana. Ojja kufuna omwana ate ojja wona. So toddamu kukaaba. Ate nga ndi ne famire ya Nakyanzi n'omwami we. Omwami ono ansanyusiza nti abeereddewo omuwala ono paka kati. Abasajja abasinga obungi w'ofuna ekizibu adduka misinde. Akwegaana n'adduka n'akuleka mu kizibu naye alhamdulillah sobodde okuyimirira wamu naye. So tuzza okutegeera ku mboozi ya Nakyanzi okuva amabeere gano we gatandika okuzimba okutuuka okwepika kweno level. Mwebale kutulaba bannange, mwebale kusubscribinga bannaffe aba Paula Kids and More be bateekamu omusayi kulaba nti show ngikwasaganya bano batunda ngoye z'abaana mu kibuga Namaganda Plaza L23 bakubireko bakuwe engoye z'abaana ez'omulembe ate ne bwoba oyagala kusuula era still bajja kuyigiriza obusuubuzi. Bannaffe aba Natural Hub basala weight bwebanga weight ekususseeko bakuyambisaako ku majaani gaabwe. Oba oli mwami oba oli mukyala gakukolako oteka mazzi ganyaguga. Aba Platinum Wellness Spa, it is a VVIP spa. Spa nungi nnyo nnyini ddala. Bannaye muli mutya? Gomba agamba atya munyongere ku ddoboozi temufaayo. Abantu abali wano bagenda kubalaba. Sebo basajja banno bagenda kukulaba, bagenda kukutegeera era bagenda kuyambako. Bakyala banno bagenda kukulaba, bagenda kukutegeera. Oli otya? Tuli munange
basajja banange gye tuli nate tunubeera nungi tunula eri mu kamera basajja banange we tuli tetunubeera nungi naye mutuufu tulina ebeera ya bulamu tulina elwadde kyatukwata mubiri gwapeyize n'omukyala kale kati omukyala kandoza ye kasooka atunnyonnyole onaasobola okuguma otubuulire tuvudde lugendo okujja okukulaba twagala okutegeera ku mboozi yo omwami agenda kutunnyonnyola naye gw'osinga okumanya emboozi eno balamusizzaako abampuliriza nsanyuse nnyo okukulaba ow'amawulire era neebaza Katonda akuleese wano kubanga ebbanga ddene nga nkaaba nga ŋŋamba Mukama lwaki tonnyamba nga nnoonya obusobozi obusobola okutuuka mu ddwaliro eddene naye nga sirina busobozi busobola kutuuka mu ddwaliro eddene. Gwali omwaka COVID mwe yatandikira, COVID eyasooka mwe natandika okulwala ebbeere eryasooka. Ebbeere eryasooka nali ngira olukokola bwe nti nempuliramu akantu nga kazimbye nenkakwatako nempulira nga akantu kazimbye nenkaleka. Waayitawo wiiki 2 ebbeere ne libuubuuka nnyo ne lizimba ne likuma omuliro nenziruka mangu mu kiriniki. Bwe ntuuka mu kiriniki omusawo n'akebera ebbeere n'aŋŋamba ŋŋenda kukujjanjaba owone, waliwo n'omulala eyalirwadde era yawonye. Omusawo n'atandika okumpa eddagala ne muwa ssente, ndowooza ddoozi yali ya mitwalo nga 7 nemmira empeke naye nga tewali nkyukakyuka. Nenkomawo ewaka. Bwe nkomawo ewaka nembaako ate ewalala era ewa dokita omulala w'endaga era mu kiriniki. N'aŋŋamba nti genda mangu eMulago awo kansa waatandikira. Nenkomawo ewaka nentandika okunoonya ssente. Bwe nanoonya ssente nendaba nga eMulago wala. Neŋŋenda e Ssembabule wa Dokita Wagguma. Dokita Wagguma n'ankebera. Bwe yankebera n'ampita n'aŋŋamba mwannyinaze, mu mabeere sirina kyenzuddemu, tolina kansa, tolina kizimba. Ne mugamba ye ate nga lwaki nga gali bwe gatyo. N'aŋŋamba sirina kyendabyemu, mpozi oba weeyongereko mu ddwaliro eddene. Dokita n'ampa empeke ezaali za mitwalo 15. Nenkomawo wano ewaka nemmira eddagala eryo nendimalawo. Ebbeere ne libanga eriweweeramu nga likyalirimu. Kati wayitawo emyezi nga2 gonna amabeere gakomawo omulundi gumu nga gonna gazimbye. Mu kiseera ekyo nali sikyalina busobozi ng'ate gazimbye sikyalina ne kyensobola kukola. Nentandika nga we nali nga nfunye akasente nga ngulako ku ddagala lya Abo. Ebbeere lyali likyalirimu nga nvudde ewa Dokita Wagguma nga mpadde eddagala lyali lya mitwalo 15. Nemubuuza naye tolabyemu ndwadde nga mpulira obulumi bungi. N'aŋŋamba sirina ndwadde gye ndabye, mpozi weeyongereyo eMulago. Nenjija nemmira eddagala eryo nendimalawo. Waayita lyaweweeramukko katini nnyo. Waayitawo emyezi nga2 gonna ne gakomawo amabeere 2 ne gajjira mu sipiidi ennene. Awo nali sikyalina kyensobola kukola kubanga nali sikyalina ssente. Nentandika ng'okugula eddagala lya Abo. Ne wabangawo abandagirira nti ukwate mumbwa weesiige. Ne neesiiga naye nga byonna nninga ayiwa ku jjinja nga tewali nkyukakyuka. Neddamu awo ne tupangapanga obusente, omwami n'ampangira obusente. Ne ŋŋenda Eggombe. Eggombe ne baliteeka mu kafaananyi. Mu kiseera ekyo nga ntambula awo gyali mu myezi 6 nga gaakamala okunkwata. Nenzirayo Eggombe, ne ŋŋenda Eggombe. Ne banteeka mu kasikaani. Nabo ne baŋŋamba nti tewali kye tulabye. Lindako. Ezo sikaani oziina? Ezo sikaani ebipapula saabitereka. Lwaki tewabitereka? Saabitereka. Kyasigala Ssembabule yali bwe tukola. Yali twageze naye yagiri mu ssaawa. Zaakola zitya?
yasigala mutundu bali yali wetubeera kubanga twali tubeera ekiseera ga mutuufu ga siza omuleka waka. Can you speak English? Luganda soyogera Luganda. But even English is much better because I want to understand you. Siza oyogera Luzungu gwe n'omufuna obulungi kujjako Luganda tosobola okufuna obulungi. Oluganda kale kati mwabireka Sembabule lwaki mwabirekayo? Kati yali tugenze ebiseera ga endwadde laba y'amaanyi nnyo yasaba omuleka waka kujjako gyendaga lino genda naye isaba munoonya kyalya kati biseera ebyo gakikujjukira gali mutwa eyokya komanda lumu epakasa kale gatusula mutundubaali. Mwali musula mutundubaali? Ewanga lwaki musula mutundubaali? Nega tunoonya ebyakulya. Baali bapakasi nga tebannaba kujja wano basooka nga bapakasi eyo mu nnimiro nga balina ettundubaali gye basula. Kati papula ye we yasigala awo. Papula nesigala mu ttundubaali. Enkuba nebakuba ne biyonooneka. Naye banaye musajja gwe njagala nnyo okukwebaza. Simanyi engeri gye nnyinza kukwebazaamu. Weebale kubeera n'ono omuwala. Bannanga abasajja omukazi bw'afuna obuzibu. Tulindeko bamale okwaziina. Abalungi abali ku HK Media nze Hadija Kigozi tulina mwana muwala Nakyanzi Harriet olunaku olwaleero nga bw'omulaba embeera ye yeeraliikiriza. Ekisinza okunkola obubi kwe kuba nti tamanyi kimuluma. Mu malwaliro abiri Gombe eddwaliro ly'amaanyi okugamba nti nno ekimuluma tebakiraba. Ne Sembabule dokita w'amaanyi. Kati bannange mbadde nti nkyabalinza naye emboozi y'omukyala enkute ku mutwe like mpulira ndi stressed. Omukyala ekisinza okunakuwaza bagamba ekimuluma tebakimanyi. Naye tuzze okumuyambako. Nze nkozesa nnyo platform yange okuba nti ya mugaso eri abantu. Nsaba bannange mu bwewombeefu obulungi gwasobodde ontuukeko ku nnamba yange ey'essimu tulabe butya bwe tuyinza okuyamba omukyala oyo. Tugende tufuneyoko ku dokita emulagawo wanaagamba nti omukyala talina bulwadde. Then awo tugenda kumanya nti ekiruma omukyala kirabika wayi kirabika kirala. But for now nsaba mumuyambeko. Mbadde mukyanyumiza nti ebipapula enkuba amazzi ne gakuba nga musula mutundubaali. Sembabule era nga muli babiri. Nga tuli babiri zimu paka zekyalina okulya kubanga takyasobola okukola ngamabeere galaba mutuufu ga siwa omuleka mabbali oba alina okutambula n'ebbulu budde tusobola ononya ebyakulya. Kale biseera ebyo kakula we yaviira awo naye nga ye ebiseera ebyo gamanyi ti talibeera mulamu paka obudde guno naye weebaze Katonda kubanga saawa eno akyali mulamu. Tokaaba banaye tokaaba omusajja okukaabira mukyala we banaye abasajja. Abasajja muwe omusajja ono ekitiibwa. Muwe omusajja ono ekitiibwa. Harriet Mukama okumanya akyakwagala akuwadde n'omuntu gw'obeera naye. Abalala ennaku emulumira mu nnyumba muno ng'ali omu bw'ati ne yeebuuza Katonda nakola ki? Kati n'ogenda mu ddwaliro ne bakukebera nnyumiza. Ne bankebera Gombe nabo ne baŋŋamba nti tewali kye tulabyemu. Mu kaseera ako ak'emyezi 6 nga gaakamala okunkwata kuba kati nkiwa ntowooza gali mu myaka ng'ena. Naye nga nnakoma okugatambuza mwegyo emyezi 6 egyo. Nga bakugambye nti ekikuluma tebakiraba. Tetukiraba. Kati awo nga tegannaba na kutuuka ku geeji eno gye galiko. Gaali genkananga gatya? Nga wo gaali gakyali matonotono. Okutambula kulaba? Wo gaali gakyali nga n'obwogateeka mu kaleega nga gakyagendamu kale nga gazimbye naye ng'ate singa nnyo nga bwe gatuuse wano. Kati awo nembula obusobozi obweyongerayo. Nembula obusobozi obweyongerayo. Amabeere gano gakuluma gatya? Amabeere gano. Gakutujja. Amabeere gano
akantu akalimu akazimba kasita oba nga nnina oba kyenkola nenkakoonako nfuna obulumi bwe sisobola kunnyonnyola muntu. Mwe muli okuwulira nga njagala kutabuka obwongo, mwe muli okuwulira nga kinsimbye mu mugongo, yennuma y'amabeere ago. Ne mpulira ng'omutima oluusi nga gubuukabuuka nnyo nnyo nnyo. Entunnunsi mpaka wali we wanaamala okukkakkana ne gaddayo mu nteeko yaago. Oluusi ne mpuliramu oluusi n'ensolosozi oluusi ng'ezo nga mulimu ensolosozi ng'ezintambula ng'obunnuma obuntu obunsuna. Bwe butyo. Bangambye nti amabeere go gazimba ku sizoni ne gatuuka ne geepika ne gatuuka ne gakka. Kibeerawo kiti? Amabeere gano mu mwezi mu wiiki 2 gabeera makkakkamu, naye mu wiiki 2 nga naatera okugenda mu nsonga gazimba ne gatuuka gye gaagala nemba nga sikyasobola na kuyimirira. Ne gatuuka ng'eno? Ne gatuuka ng'eno. Nga ne bwe mba neebase nga nkwata ebbeere erimu n'endisitula n'enditweka oludda olumu, eddala n'enfuna ekigoye n'endiziziko obutakoona ku linne waalyo. I'm so sorry. Bannange omwami waakwagala. Omwami wo bannange akwagala, and that is very amazing. Bannaye abasajja kino kibayigiriza ki? Naye omuntu n'afunamukko embeera n'odduka emisinde. Ye ate olaba omuntu adduka toyina na mbeera gy'otuuseeko. Ye gwani taata? Nze Okello Bosco. Ani? Okello Bosco. Muko na kujjukiza okutunula mu kamera okufobo. Jangu wano. Byotuleko waneno naffe. Tewali buzibu eno kamera yaffe egenda kunyiriza. Ono ye muganda wo? Iye. Mama wa mwaliwa? Mama waffe yafa. Tula wano. Mama wamwe yafa? Iye. Kati mubeerawo ne muganda wo? Muli babiri mwekka babazaala babiri? Baatuzaala 5. Abalala baliwa? Abalala gye bali. Bakimanyiko nti olina embeera bweti? Bakimanyiko naye tebalina nabo bwe bali. Tebalina bwe bali. Naye bajjako ne bakulambulako? Balwawo. Taata wa mwaliwa? Taata waffe gyali eyo Kabaale Bugonzi. Ali wala. Naye nga naye ali awo bw'ati. Mbeera sinungi. Ate nga muzeeyi. I'm so sorry. Muko oli otya? Olabye woyina omusajja yagala muganda wo ggwe. Wali mukozi otya omwana ono omuwala ng'ali yekka? Yono jjajja azaala maama waabwe? Ate nze mujanjaba era. Nze mujanjaba eri ku mukono gwange newono mulwadde. Yazaala maama w'omukyalo ono? Bonna yabazaala maama waabwe. Bambi. Bannaye mwebale kubaayo. Kati eno ennyumba mwe musula? Tetulina gye tumutwala jjajja tuzze kumulabako. Kati eno ennyumba mwe musula mwe mwajezimbira? Eno ennyumba biseera ebyo nga ono tanakutabuka amabeere kale nasobola nepakasako negulaga kuliko ennyumba yamu. N'ogula nga mulimu ennyumba yamu? Kati wano eno wokka we mwagula? Okuva wano? Wano wala ennyumba wetuuti. Maama webale kupakasa. We mutyo bwe muyitambulamu mpola mpola. Kati gwe kojja w'abaana? Yeggwa kojja w'olujja luno oli otya? Yeggwa ani amannya? Nze Musaazi Vincent. Musaazi Vincent. Okola mulimu ki? Musuubuzi wa scrap. Osuubula scrap nga bw'otunda? Ennyama. Nosobola okulabirirako ne muganda wo ne mukoddomi wo? Olwoba ofunye akasente omu n'omuwaayo butyo. Mpola mpola. Kati omukyala waaliwa?
kyala ali awo ku luguudo asiika byennyanja. Wow. That's nice. Obeera naye. Mulina abaana. Webale kubeera musajja mulungi. Ekyo nkikwebaliza ddala. Ate n'osigala nga n'omuganda wo tomusuuliridde bambi n'ojja n'obeerawo. That is good. Kati nnyumiza. Ogambye nti bw'oba ogenda mu nsonga amabeere gazimba weegati. Gazimba ne gatuuka gye gaagala. Mu wiiki ebbiri ezo. Wiiki ebbiri zembeeramu nga weweddemu naye wiiki eziddako ebbiri awo ne ntandiko zeeraliikirira. Otandiko zeeraliikirira. Olinayo ku mwana? Omwana sirina bannongoosaamu omwana omu n'afa. Nakitale. Nze emboozi. Emboozi yo nga tonnaba kusisinkana mwami ono eri etya? Mbuulira amazima. Ono omwami mwasisinkana ddi? Ono omwami tuludde emyaka ndowooza giringa mu myaka nga 10. Yabba musajja wa muntu? Namusanga talina mukyala. Wamusanga wa? Kuba bino abakazi bye bakola bakazi bannaabwe nga bababbyeko abasajja bannaye. Ndi mubi okulowooza bwe nti? Wabba musajja wa muntu? Nasanga ali nagenda okumufuna nga mukyala we yakamala okufa. Nga mukyala we yakamala okufa nga balina abaana baabwe 2. Awo ne tusisinkana nga nange maama wange yakamala okufa. N'akwata omwana we gwe yali alina omuto n'amuleeta n'embeera naye. Nemulera n'akula. Omwana aliwa? Omwana ali mu kibuga eyo kati. Omwana ali mu kibuga? Ewaani? Omwana agenze, mwanyine yagenze yamupangira omulimu kugenda yiga omulimu ya garage. Mulimu gwa garage, mwana mulenzi? Mwana mulenzi akyali mu kuyiga. Ate owokubiri aliwa? Owokubiri era kojja we akyamukuteko omukono kyamusomesa. Kojja we muganda wo? Kojja we muganda wa mukyala ya mama waawe. Muganda wa Mukoddomyo. Udo wa mukazi. Wa mugenzi. Wa mugenzi. Yakyamukwatidde omwana omuwala kusoma. Yakyamukwatiridde kasome. Annange nga kibi. Kati nga tonnaba kuzimba mabeere omwami ono wali obadde naye ebbanga ki? Nali mbadde naye emyaka nga 8. Muludde. Badde ngenda kutandika okusala ekigambo. Nti oba tewakola mikula mpoye bagamba nti omuntu bw'oviirwa omusajja mbu simanyi okola emikolo. Bw'oviirwa omukyala. Wamma si kyo? Si bwe bagamba? Nanti omanyi lwaki mbadde ndasala ekigambo? Omusajja asobola ofuna obufumbo obulala si kyo? Ati mpulira omuwala agamba mbu ate amabeere bakebera ati ate temuli kimuluma. Kati ate mbaawo mukyamu okusala ekigambo. Naye nze ngamba nti gaali gaakamala okunkwata awo. Naye nga sikiwa nti temuliimu ndwadde. Endwadde mweri kubanga awo bankebera nga gaakamala okunkwata. Naye kati endwadde tennabakula. Nga tennabakula. Kati engeri endwadde gyekuze kyetaaga oddeyo ku Cancer Institute bakukebere. Gayinza okubeera nga gafunamu ku kansa. Oba we muba mulimu ebizimba babinyige oddemu otereere. Anti babeera bagenda dirongoosa balizeeyo mu original waalyo. Si bwe kiri? Kyekyo yase? Kankusabire Mukama akuviireyo. Olinayo emboozi yonna gy'oleseeyo gy'onnimbyemu? Kubanga munaye wona alimba Katonda tajja kusobola. Sirina kulimba kwe nnimbye. Njogedde mazima. Kale weegayirira abantu bakuyambe balabe bwe bakuyamba.
kyensaba abawuliriza bonna abooluganda ab'emikwano abalumirirwa omuntu yenna mbadde nsaba mu nnyambe abandaba mwenna bwe wabaawo nga waliwo eyali alabye alwadde amabeere gano naye ng'alina we yawonera mbadde nsaba annyambe bwe waba nga waliwo omuntu asobola okunnyamba nemba nga nsobola okweyongerayo mu ddwaliro eddene mbadde nsaba nnyambe anviireyo saba mukama akuteremu obwangu mwebale kwagalana n'omwami ono ennyabo ekyo kyo nsimbyeko essira ekyomukwano nkisimbirako ddala essira ono omukyala bannayita omukyawanga bwona amukyawa tugenda kuyisa bubi nnyo tugenda kunyiigira sizibu singa yali wa mukyawa singa saawa eno siri naye kusinziira embeera we twayita naye kuva amabeega paka kati biki omukyala ono byakukolera ebisinga okusanyusa kutwaliza wamu banaye temuseka mukyala wange banga eno puroguramu y'abantu muleko omwami atubuulire olwaki nasigala mwagala mukyala okuva kacyantu sinsigana naye mpisa ye we namusanga naye paaka empisa ye era tukyale naye nekyokubiri mu bulumi wala lina bulumi afaana atya tabeera n'obusungu ku mutima gwe era kyemugamba nti kola bwoti asigala akola ga omuntu mulamu bwabirina okubeera kibula mukyala wange nsigale mwagala mu mbeera zonna era newabeera museera budde bubi nnyo sisobola muvaako kujjako kusaba kwange eri basajja bannange mubeera zonna mutusonyiwe mukulemerwa saawa gye tuli byabulamu munange mutuyambe kyala ono munange muteme kuba otali kubo egeza kunoonya amagezi gonna mu bya sente byambula so jaja ono mukyala basajja bannange n'abakyala n'abamanyina bonna bakuba emiranga budde gune basaba busabi konna amagezi gonna kyemuleeta taata mukama yekka yajja abadizaawo kuweno mukyala ono bwe mwagala yekka kubanga yasigala yaga maama wange era obulamu ensi eno bwe tuli naye ye maama ye mwanyina bwe ni naye ye maama ye mwanyina ye mwanyinawo ye ono bwe ni naye maama sabu eyo buyamera basajja banange bonna atodde ekintu kyonna kyalina n'amagezi gonna kyawadde mukama yekka yabe abadiza yonna gye mwagijje nsaba tukomewo wano eno nga tulina enkyukakyuka gye muli oyina esimu simu maama simu yagwaku oyina esimu simu yafaasire eno mu nju oyina layini bweri nanti layini teri mu simu talina simu tebalina simu omwana nakyanzi omazeeko pulaani ensonga lwaki nazze wano kino ekyakutuuseeko mbadde sikirabangako bukyangambaawo tuliko HK Media bannaye mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga nga sinaba kubasiibula Harriet yeetaaga buyambi bwammwe naye kansooke mubuuze ku bulamu bwe bwali nga amabeere gano tegannaba kugejja ebbeere lyo lyali lyenkana litya ebbeere lyange lyali ebbeere kaali katono nnyo nga liri kuli ku kifuba nga kali kuli ku kifuba bona omwami wange alikwatako n'alaba nga bbeere ddungi naye kati ku ssaawa ya leero nodditya alitya ssaawa ya leero n'okulitya alitya naye bwe gaali nga tegannaba kunkwata nali mukazi omulungi nali mukazi alina akabina nali mukazi eyakula obulungi ennyo nga ntambula buli omu nayeewuunya naye ku ssaawa ya leero bondaba obula okaaba amaziga kubanga amabeere gasika omubiri gonna ne ganfuula ow'eggeteggete ganfuula ow'eggeteggete
Ogambye omusajja amabeere agatya? Kati ku ssaawa essaawa eno amabeere agatya n'ogatya. Oba yeggwe weetya okweyambula ng'olaba wakyuka nnyo? Bwe neeyambula agamba asaagala kulaba mabeere go. Gamuyisa bubi. Agatya. Oluusi n'olimuteekako nga lyonna likuma omuliro nga lyokya. Nga lyokya gatuuka ekiseera ne gakuma omuliro ne gwokya ne gabanga epaasi. Oba oluusi n'ogenda okwekyusa ng'oli naye ne limukoonako n'agamba nti ebbeere lyokya ne yeeyongerayo. Nga musula bubi. Yeeyongerayo. Naye nga by'ebintu mukyabirya. Ebintu byo nabyo byampaka kati olw'obulumi bwendiko. Olw'obulumi bw'oliko. Ate oba onaali otya ebintu? Bye nalinga nkola oba mu wiiki n'enkolamu ennaku nga 5 kati lubeera olunaku lumu. Ebintu wabiryanga ennaku 5? Mu wiiki nga nsobola okubirya ennaku nga 5 oba oluusi ne wiiki ennamba. Naye nga buli kanaku? Nga buli lunaku. Obirya? Nga buli lunaku mbirya. Naye kati ku ssaawa eno sisobola kati ye n'abeera nga ŋŋamba nti kyuka wano naye nga olw'obuzito bw'empitamu n'ogenda okwebaka nga wenna wakooye. Amabeere gakuzitoyeeko. Nga amabeere gazitoye ng'owulira okooye nnyo n'agenda okugambako n'omugamba ndeka nkooye. N'enkeera n'addamu n'akugamba n'omugamba ndeka nkooye. Kale naye n'awulira nga mu bulamu bwe nga takyafuna ssanyu lye yafunanga. Naye n'aguma. N'agumiikiriza. Naye ng'olabye n'ekizibu? Ndabye n'ekizibu. Kati ebyokulya tobimiisinga bannange? Ebyokulya ku bulumi bw'empitamu kati nze appetite yafa. Appetite yafa ne feeling zaafa. Zaagenda. Naye n'okikola olw'okuba nti oli mufumbo. Oli n'omwami wo. Nti oli n'omwami. Oyagala akulekewo. Ennyabo. I'm so sorry. Kati bw'okeera ku makya tewannyinnyonnyodde bulungi, amabeere ago gazimbira mu budde ki? Mpozi wangambye oluvannyuma lwa weeks 2 oba olunaku gazimbamu ku makya oba ne gazimbamu ekiro? Amabeere gano nga bwe nkunnyonnyodde nti mu wiiki 2 nga sinnaba kugenda mwezi gabeera makkakkamu, naye wiiki 2 nga naatera okugenda mu mwezi gagenda erimu olwaleero ogenda okulaba nga geepika n'enkeera ne geeyongerako wiiki 2 zigenda okutuuka ng'amabeere gakoma mu bire. Kale saba bakyala banne n'abaami abakulaba obuyambi nkusiibule. Bakyala bannange abandaba mwenna, abakyala b'eggwanga mwenna, abakyala abasobola okunnyamba mbeegayiridde. Abakyala abasobola okunnyamba mwenna mbeegayiridde. Obulumi bw'empitamu bwe buno. Ku ssaawa ya leero wano we mundabira obudde buno amabeere gano galinga agakendedde. Naye wanaagenda okuyitawo ennaku 5 nga bw'ontuukako ng'obula okukaaba amaziga. Amabeere gano nga tegannaba kunkwata gaaliko ennywanto emu. Naye kati kuliko ennywanto 2. Olinga eyameze ebbeere eryokubiri? Ennyabo. Bwali obubeere butini nnyo nga buli ku kifuba. Kuliko ebbeere eryokubiri? Kuliko ennywanto ey'okubiri. Kino kinaaba kizimba? Gajjaku ennywanto ey'okubiri. Nalino.
Lino liriwa? Lino teririiko. Lino lyokka? Bwe gaamala okulwala ne galeetako ennyonto ey'okubiri ne ngitunuulira ne binsobera. Ne bikusobera? Ne binsobera. Naye nfubye buli kye nfubye. Kale gabikke. Otubunyonnyole ng'ogabiseeko bannange. Ngabise amabeere geego. Mpita mu bulumi obw'ekitalo. Mpita mu bulumi obw'ekitalo kubanga waliwo abakyala abanyamba. Naye olumu nabo bakoowa. Ab'okukyalo nabo ne bakoowa. Ennyabo. Nabo batuuka olumu ne bawulira nga bakooye kubanga ne gwe wasaalibwa naye ayinza okukoowa. Naye ate ab'ekyalo. Kuleka kankubuulire nze abantu mbammanyi era n'ensolo. Oluusi n'ogenda mu kyoto okufumba n'omala okugakwatirira amabeere ago osobole okukuma omuliro. Ekiseera kye nsinga okuyitamu ekizibu nga ngenza okunaaba. Kukutamu okweyira amazzi. Nga ngenza okunaaba nina okuddira omukono ogumu. Nensitula amabeere. Omulala gusitula akadomola. Omulala ne gwekuuta ate ne mmala ne nkwata akadomola. Ebbeere erimu bwe ntanda ne liseerera ku sabbuuni oyo. Mpulira nvaamu ebyenda. Ng'obwo bujja kuba bulumi obuzibu. Mpulira nvaamu ebyenda. Naye nina okwegendereza. Oluusi n'owulira ng'oyagala okunaaba. Naye ng'owulira nga n'okunaaba otyayo olw'obuzito olw'omulimu gw'ogenda okukola. Ne ntuuka essaawa y'okwebaka n'ozizika ebbeere erimu erimu lirema okkoona ku linne waalyo. N'ogenda okwekyusa ng'osisimuse era olina ositula ebbeere erimu n'olijza sayidi emu n'eddala n'olizza essayidi emu. Ne bukeera ku makya ng'ate olina okwera oluggya weeyambeyambe bw'otyo naye byonna n'obikola ng'oyita mu bulumi. Bafumbira omwami? Nze mmufumbira. Nsibeera obayinza kunonya naye byakulya. Mbaye mpakasa. Dala oli musajja apanira nnyo nnyo. Ng'ate nina omukadde oyo. Muganda w'omuwala. Oli olatidde. Oli ampanira nnyo ebyammere n'esaawa enkuwangadde n'ono. Anko wannansi. Ono. Oyo atupanidde nnyo nnyo nnyo. Webale kukuza mwana. Omwana waayina empisa. Atupanidde nnyo kinene nnyo 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 nnyo. Kubanga wano bweli naye ngena bwera myaka 10 ngena bwera 10 naye netandeka. Takuleka. Wagamba leero bangasi balina byakulya. Agamba jangu yenkwe kamera batwalye balye. Leero nange lumuga ikwala sene lumuga jimbuze ga mulega leero gasina ya sabuni. Akwara sene ga kwa ko geno kule sabuni batwalire. Apanye kinene nyoyo mwamera. Isawa si yona mwebalize. Oyo dani yale saba mukama ya muwangaze dala. Nambe saba mukama amuchasinga. Apanye de kinene nnyo. Ugeno lwange n'ono mukazi atuwanidde nnyo. Atuwanidde era kyenkaine wano bwe tuli era yatuwanidde ulaba tufuna wantu wano era yatuwanidde. Bannaye ntuuseeko mu nnyumba y'omwami ono abalina ku mifaliso boyina ngoye oli mwami engoye oyina leeta tumuleetere. Leeta engoye tumuleetere abalina emifaliso masuuka ng'osobola okubaako n'engeri gy'obayambamu osobola okubayambako bambi. Osobola bambi okubayambako embeera yaabwe si nnungi ate neegwamu obulwadde. Obadde okyanyumiza ebizibu by'osinga okusinkana mu mabeere ago? Ebizibu bye nsinga okusinkana okugenda mu kyoto nfumbe ng'ate nnina omukadde oyo ye jjajja wange azaala maama wange. Abaana be bonna baamufaako. Abaana be bonna baamufaako ate takyalaba ate takyawulira. Naye mubaamu ggwe wooba ng'osobola okugumiikiriza emmere n'ogirya ekawungeezi naye ate ye nga takisobola.
ng'ayagala kulya ate nga tategeera nti naawe kyoyitamu kizibu nnyo. N'ogenda mu kyoto n'ogwa mu kyoto okufumba bw'otyo. Ogenda okuvaamu mu kyoto okufumba ogende weebakeko ng'owulira okooye nnyo. Ng'owulira okooye nnyo. Byosaba Mukama akuweeyo kyansi endala kikyosinga okusaba? Mu kyensaba Mukama ampeeyo kyansi endala, nsaba Mukama ampa okuzaala. Kubanga okuzaala kwagaana. Bannongoosaamu omwana mu 2005. Omwana ne bamuggyamu ng'afudde. Bagamba weewandako? Hanneewandeko. Abisanga mu Buganda. Okuva olwo okuzaala ne kugaana. 2015 okyali muwala muto nnyo. Nali nkyali muto. Olubuto walufuna otya? Wali mufumbo? Olubuto maama wange yanfumbiza nga nkyali mwana muto. Omugenzi? Omugenzi. Mukama muwe ekiwummulo kingi. N'akufumbiza? Yanfumbiza nga nnina emyaka 14. Myaka 14 nali sinnaba na kugenda mu nsonga. Olubuto walufuna otya nga tonnagenda mu nsonga? Kati yanfumbiza nga sinnaba kugenda mu nsonga. Ew'omusajja ntuukayo emyezi ng'esatu awo ne ŋŋenda mu nsonga. Olwali okugenda mu nsonga omulundi ogwasooka lwe lwali olubuto. Nenfuna olubuto nentuuka okugenda okuzaala. Mu kyalo gye nali nzaalira ne bangoba. Ne baŋŋamba mu mwongereyo. Ne bantwala Egombe nga sikyategeera. Ne bannongoosaamu omwana nga mufu. Bagamba twewandeko? Nnongoosaamu omwana nga mufu. Nagenda okudda engulu nga maama wange aŋŋamba mwana wange omwana wo yafudde naye tofaayo olizaala omulala. I'm so sorry. Ŋŋamba tofaayo olizaala omwana omulala. Kati omwana bamuziika? Omwana bamuziika omwana n'omuziika saamuziika bamuziikayo eyo. Bamuziikirako akalira. Mpulira bagamba mbu omwana waafa ne bamuziikirako akalira omukazi tadda okuzaala. Nze byempulira bannaye eby'Abaganda mbitwalira ddala serious sometimes. Naye oba bamuziikirako engozi. Oluvannyuma nga mbuuza maama ng'alaba naye ebyokuzaala biganye. Naŋŋamba naye mwana wange ki ekikugaanya okuzaala? Naye nga akalira nga nakaggyako. Yakakulagako? Teyakandaga, nze nali bubi. Omwana bamuziika wa? Akalira bakaterekeera n'okalabako. Ate yadde wali bubi tebakatereka. Omwana bamuziikayo mu ddwaliro eyo gye bamuziika. Bamuziikayo mu ddwaliro? Bamuziika mu ddwaliro. Omusajja yali yadduka. Taata w'omwana ate yali yakuwasa ate ye yadduka? Yali yadduka nga bagenda musiba kuba nali nkyali mwana muto. Wazaalira ku myaka nga 10 na mmeka? Gyali 15. Kati Gayi n'adduka emisinde? Ekiseera bwe kyatuuka eky'okuzaala n'adduka emisinde. Kati awo we bakufumbiriza mwali temutegedde kyalo omusajja gy'abeera? Ekyalo. Kutwalayo omwana? Okutwalayo omwana nali ne maama wange nzekka mu ddwaliro ng'ate naye talina busobozi. Kati bamuziika mu limbo oba bamuziika mu ddwaliro? Bamuziika mu limbo. Mayiti bagireka mu ddwaliro. Kayinza okuba nga kasigala kakayira. Ekika ky'omusajja nga kibanja omwana? Omusajja yali talina kika. Yali talina kikaati? Yali talina kika. Yali talinako bantu? Lwaki bakufumbiza omusajja bw'atyo? Ye yalinamu ku ssente ekyo ekiseera?
oba just baali bakwejjako awakolema ebbaka bano abakazi maama ani maama wo jangu eno otubuulire emboozi muko jangu otukuba emboozi maama wamwe yakola atya mu kiseera ekyo maama yatuzaalira ekabali bugonzi n'anoba n'abaana bano basatu okuva eri ewa taata bano abaali abakulu nakyanzi ono ne mukulu waffe Sempijja n'anoba n'omugenzi omuganda Sebuuma kati mu kaseera ako n'alema okuzaayo abaana bano ewa taata eri n'abeera nabo olw'embeera gye bayitamu olw'obugubi nga tebalina byakulya maama atunda ku mwenge kwe kufumbiza omwana ono nga muto olw'okwagala akasente mu mwana we oyo ye maama wammwe maama era yazza omwana omugenzi oli ffe mu ndwala y'onoona kyanzi ng'ali eggombe maama yatugamba twali tuziika omugenzi oli Sebuuma ng'ono ali mu ggombe nga mulwadde amabeere nga yamulese ali ku kkoma agenda kufa n'agamba awo gaali tegannaba kulwala nga tegannaba kulwala yali mulwadde bulwazi waliwo yazaalira omwana kati ono n'amuleka eggombe ate ng'oli omutwe amaze okufa amulese eri ekabali bugonzi naye ffe teyatunnyonnyola engeri gyeyali atya taata n'amubuuza lwaki abaana nakyanzi lwaki tazze kuziika muganda we maama n'alimba taata nti nakyanzi taliiwo jjajjaawe yamutwala eyo kakati ekiseera bwe kyayita nga bamaze okudda wiiki ng'emu ng'omwana ono amulemeredde talina buyambi okukubira taata n'amugamba muwala waali eno mu ddwaliro agenda kufa kakati taata n'aŋŋamba bankubidde essimu mu kaseera ako nali ntandise okusuubula sukulaapu taata nga talina ssente n'aŋŋamba nnyamba bankubidde essimu ngende eggomba ndaba omwana wange agenda kufa taata mu kaseera ako ne mukwatira emitwalo gyali mukaaga n'aŋŋamba nakyanzi embeera gye mmutuuseeko era mbadde mmanyi ngenda kutuuka ebugomola bankubire nti afudde oli takyali muntu kyekyo awo we bamugiramu olubuto we bamulongoosezaamu omwana mu myaka 15 kati ono bamuleka mu kkoma ng'ali ku kkoma agenda kufa kati ono agenda okudda engulu ng'omwana bamuziise dda ani yaziika omwana ono yamala ekiseera kiwanvu nga bamaze omulongoosaamu omwana nga tannadda ngulu kubanga kyamutwalira emyezi ndowooza gisobola okuba nakyanzi tejawuza emyezi ng'etaano oba y'etaano gyokka etaano nga tannadda ngulu ng'akyali mu bulwadde olukindo lwatana mu ddwaliro namalayo emyezi 2 ng'oba kyakujja n'ovaayo eno n'omala obudde buwanvu era nga nkyali mulwadde nga tategeera biri ani yaziika omwana yaziika omwana saamumanya maama wamubuuza ani yaziika omwana naŋŋamba abasawo baamututte ne bamuziika ani yawa permission abasawo ziika omwana era alina okuba nga maamawo era ye yabagamba oba maamawo yeerabira okujjako engozi naayinza okuba yeerabira okujjako yonna yali nsobi ya muzadde kati gwe tebakutwalako okulaga yadde we baziika omwana wo paka kati maamawo tewamugamba nti oba babasawo batutwale tulabe bannaye abaana abato abakyafuna ebizibu maama w'omugamba akulage nzijukira omwana omuwala gwe nakyaza ku midiya kuno eyajjamu olubuto lw'abalongo mbu baali bapangisa mbu n'aziika amabbali awo omugagga bwe yajja okugula n'agulawo n'azimbawo ekizimbe omwana omuwala ng'ali ku kyeyonga buli kanaku amabeere gatonnya nga buli kanaku amabeere gavaamu amata bayithawo nzijukiza emboozi eyo abagiraba ku HK Media munzijukira bulungi amabeere gaali gavaamu amata buli kiseera omuwala n'ankubira essimu n'agamba nti edda singa wange yanzigisaamu olubuto olw'abalongo abaana ne tubaziika nagenda okuddayo nzijewo abaana ng'omugagga aguzeewo azimbyewo ekizimbe kati munnange okunoonyereza kutandisa nti n'omugambo ogutukomoka naye nga we tufuna obuyambi okukutwala mu Cancer Institute twetaaga okumanya emboozi eno
okuva gye yatandikira paka kati tulabe butya we tusobola okukuyamba. Kiseera ekyo mwana nga bamaze omuziika mu ddwaliro namalayo akaseera katwamalira ddala emyezi 2. Gyali emyezi 2 wabula nga maama wange era talina busobozi. Abajjanjabi abamu be baamuwanga ekyokulya kyali oluusi nampa. Nga tumazeeyo emyezi 2 kuba olukindo lwo lwatuuka ne lutana ne banzizaayo buto mu sseeta okuntunga. Banzizaayo buto mu sseeta okuntunga. Awo tubatuma ne baatuuka ne banjawula ne banziza ne mu kasenge akange. Nga abalodde abajjanga nga be bagenda nga nze bantuuma maama w'eddwaliro. Oluvannyuma nga tumazeeyo emyezi 2 nga tutuuse nga bagenda okunsiibula kuba maama ye yali yanfumbiza nga ndi muto ate nga ne taata wange teyamubuulira nti omwana nti ali lubuto ng'ekyama yakikweka nga ye. Naye oluvannyuma nga bimutabuseeko ng'alaba nti obulamu si kyalina, awo yasobola okugamba taata nti omwana yafuna olubuto nze simanye era tuli eno mu ddwaliro. N'amubuuza nti yalufuna atya ebbanga lino lyonna obutaŋŋamba. N'agamba nange nagenda okulaba ng'olubuto lukoze eki nga lukuze. Taata n'asobola okusindika akasente ke yasindika ne tukalya ne kaggwaawo. Kati oluvannyuma nga bagenda okunsiibula naye ng'omusajja yali yadduka dda ate nga talinaako bantu be. Omusawo n'ayita maama wange n'amuyita n'amugamba mukyala gwe. Mu kiseera ekyo yali 2005. N'amuyita n'amugamba mukyala gwe oli mukazi munaku nnyo. Okozesezza eddagala lyaffe lingi nnyo. Naye mukyala gwe tukusonyiye twala omwana wo genda. Kiseera ekyo omusawo oyo bambi Mukama amuwa omukisa yali musawo baali bamuyita musawo Ddungu ng'ali mu ddwaliro ly'Eggombe. N'asiibula maama oba ne ssente ezaatujja Eggombe okutuleeta eno baazitusondera busondezi. Ne tuvaayo ne tujja. Bwe twajja ne ntuukira maama naye era yali mukyala munaku atunda omwenge. Olwo n'ennyumba baali bamubanja emyezi. Kye yakola n'ankwata n'antwala ewa jjajja wange oyo gwe mulabye. N'amugamba maama beera n'omwana ono sirina we nnyinza kumutwala. Ne mbeera ne jjajja n'andabirira kutuusa bwe natereera. Kati bwe natereera ne nfuna emirimu egy'okukola egya busigaalo. Kiseera ne kituuka nga mpulira mbikooye ne ŋŋamba nti njagala kati kufumbirwa. Ne nfuna omusajja omulala ne nfumbirwa. Bwe nfumbirwa naye nga ne ntuuka ekiseera nga njagala kufumbirwa ebyokukola nga mbikooye. Ne nfuna omusajja ne nfumbirwa. Bwe nfumbirwa ne ntandika okunoonya omwana n'abula. Ne nnoonya omwana n'abula. Omusajja gwe wali ofunye? Ng'ayagala. Yali akyali ku nsi. Maama yali akyali ku nsi. Maama n'agezaako naye n'agamba mwana wange ki ekyakugaana okuzaala akalera nga nnakaggyako. N'agezaako okutambula we yatambulanga abamulimba bye bamulimbye ne bamulimba. Olumu n'aŋŋamba tugende ne mugamba maama sirina gye ndaga. Mukama bw'aliyagala alimpa omwana. Naye nga wayiseewo era emyaka ndowooza nga3 ne nga mpulira njagala okuzaala. Ne nzirayo Eggombe gye bankeberera. Ne ŋŋenda ne banteeka ne mbuuza dokita ne mugamba dokita najja wano mu mwaka bwe guti ne bannongoosaamu omwana naye okuva olwo omwana abuze nnoonyezza okuzaala kugaanye. Dokita n'ambuuza eyali akujjanjaba baali bamuyita ani ne mumubuulira. Bambi dokita n'agenda mu zifayiro
n'akebera yamalayo kumpi ssaawa nnamba n'akomawo n'ansanga we yali ntudde. N'aŋŋamba eyali akujjanjaba baali bamuyita Nakate Sikoviya era baakulongoosa omwaka bweguti 25 mu mwezi bweguti dokita nga byaŋŋamba byebyo byonna. N'aŋŋamba tewali kye baakwata ku nnabaana, genda ojja kuzaala, fayiro zo nzirabye. Ne nkomawo ne mbeera n'omusajja, okuzaala ne kugaana ng'olwo giri myaka nga 5. Ne nzirayo eggombe nga mpulira njagala okuzaala. Bwe nzirayo eggombe ne mbabuulira, ne bantwala mu kasikaani ne bankebera. Bwe bankebera ne baŋŋamba nti nabaanayo, dokita bwe yankebera n'aŋŋamba nti nabaanayo. N'aŋŋamba nti nabaanayo etudde mu mazzi, naye amazzi g'omusajja bwe gajja tegasobola kutuuka ku magi. N'aŋŋamba mbadde nkusaba ofune $50 ogende e Mulago olabe dokita akwanguyize akuggyemu amazzi ago osobole okuzaala. Baakukuba ekifaananyi kwolwo? Bankuba ekifaananyi. Wali okirina? Ekifaananyi najja nakyo nga nkirina naye ebbanga ddene. Ebbanga ddene. N'aŋŋamba nti genda e Mulago basobole okuggyamu amazzi ago osobole okuzaala. Munaye ebyo by'abasawo mbadde sibiwulirangako, naye nze abasawo bajja kunkubira abali ku midiya kuno bannyinnyonnyole. Byonna bajja kubiraba. Kati n'aŋŋamba n'ewatali ekyo genda bakuggyemu amazzi ago kubanga ojja kufuna ebizimba, dokita bwe yaŋŋamba. Ne njijja wano, obusobozi obugenda e Mulago ne bumbula. Ogatako ka transport ate oyinza osulayo, okulya, okudda, eza sikaani, bambi nga tolina. Ne bumbula ne nkomawo wano. Bwenkomawo ew'omusajja, omusajja yali ayagala okuzaala n'atuuka n'abikoowa, n'andekawo nange nenvaayo. Kati bwe mmala okuvaayo ne ŋŋamba ne mpulira nga n'ebyabasajja bintamye. Ne mbeerawo ne nfunayo omulala naye nga sifumbiddwa gwe nafuna, era ne nkigezaako okuzaala ne kugaana. Awo ekiseera ekyo Mukama n'ansaasira ne ndokoka. Bwe nalokoka ne ntandika buli we kyajjanga eky'okuzaala nakwatanga Bayibuli ne ŋŋumira ku byawandiikibwa. Ne ŋŋumira mu byawandiikibwa. Ekiseera bwe kyatuuka Mukama n'ansaasira n'ampoona omwami. Ne mbeera n'omwami ono atuuka ekiseera nga naye ayagala okuzaala. Negezaako okuzaala ne kugaana. Naye ekintu kye neebaliza omwami ono, abasajja bangi bannangiranga okuzaala, naye ye teyannangira kuzaala. Naguma mu mbeera yonna. N'agamba Mukama bw'aliyagala olizaala, bwe biba biganye tubikole ki, tubiveeko. Ne mbeera n'omwana we ne mmukuza, emyaka nga gitambudde era okuzaala nga kuganye. Okuzaala nga kuganye. Naye sitaani ne tubeerawo awo mu mbeera etali yakusika muguwa katannangira. Kubanga abooluganda abampuliriza kintu kuzaala kizibu nnyo. Omutima mpulira guvaamu.
abooluganda abali eyo omuntu atazaalangako yamanyi kintu ky'obutazaala bwe kiruma musajja n'akola ki naŋŋumiikiriza n'abivaako naye sitaani atatuula tutambula mu lugendo lwaffe ate endwadde nejja ey'amabeere yeegatta ku ky'obutazaala. Oh, maama omwana omuwala ogenda kunzita neekutte ninganga yeekutte ku kisenge neetuuka ng'ate amabeere gayingiddewo omusajja simuzaalidde mwana nti gwe muzaalidde tyanaaguma n'agamba nti maama w'abaana bange ne mwongerako ku kizibu eky'obutazaala ate ne nnyongerako eky'amabeere ennerebaza Katonda n'abigumira. Waliwo ekiseera we natuuka nga saa kyamazima sikyasobola kukola omwami ono n'ansitula n'antwala gye yali akola mu ttundubaale ng'ayokya amanda n'atandika okundabirira ate nga ndi n'akaana ka mwannyinaze nga sigyasobola kukola n'andabirira obutakoowa. bannange weebale nnyo weebale kubeera n'ono omuwala ate Katonda agenda kuyamba ono omuwala awone ate mufune n'omwana Mukama atuyamba wone bulamu ekikulu n'atandika okubeera nange mu ttundubaale naye aboogera nga boogera ne bagamba naye okero oyo omukazi omunoonyaako ki si mwana nti gw'olina wabula ali n'omwana wa mwannyinaze omulabirira takyalina mulimo gw'asobola kukola oli mu kupakasa wenna okola kyoggwawo olina mukazi waki tomuvaako abakazi nga bangi mu nsi nga mikwano gye gy'atambula nagyo nga gimugamba nga naye ajja naŋŋamba naye ekiseera ekyo nali nalokoka nagumira mu Mukama n'aguma n'abeera nange kiseera bwe kyatuuka naŋŋamba omanyi tugende tuddeyo ewaka ne tukomawo wano ewaka ng'era ndi n'amabeere olwo nga gaatabuka naye oba oluganda ekiseera ekyo nali mmaze okulokoka ng'era ndi munywevu bannyinaze bajjanga ne bajja ne baŋŋamba mwannyinaze yangu tugende tukutwale oba mu basawo abaganda tulabe nga tutaasa embeera eyo ne mbagamba nti mbabuulire sikyasobola kaŋŋumire we ŋŋumidde kaŋŋumire mu Katonda bangi n'abali mu basawo abaganda nga bakola ki nga bafa ne ŋŋumira ku Katonda naye abooluganda abampuliriza kyali ekiseera kimu ng'olwo mmaze okuguma nga ndi n'embeera y'amabeere eno gyali emyaka nga 2 naye lwali lumu amabeere ne gazimba nnyo ne gatabuka nembuyaana nnyo nga mpulira obuzito bw'amaanyi nnyo ate nga sigabikkulako n'okutuusa we nagira ne ŋŋamba kambikkule ku mabeere gano ngenda okubikkula amabeere nga gonna gawaze nga gaweddeyo nga n'obutuli butandise okuvaamu amazzi awo waliwo omuti gwa kedoogo nagenda ne nnyimirira ku muti gwa kedo entunula sayidi eri naye bano abampuliriza waliwo embeera gy'oyitamu nga Katonda agimanye ekiseera ekyo Mukama yamanya nti wadde mbadde ŋŋumye ekiseera ekyo genda kwogera ebigambo ebifaananawo ebiti Mukama n'ateekawo ekyokuddamu ne ŋŋenda ne nnyimirira ku muti gwa kedo entandika okugamba ne mugamba nti naye Mukama
nga nkunoonyeza nga nsabye nga nsiibye lwaki tonziramu Mukama ne mugamba mu kifo ky'okuzaala wampa mabeere ne mugamba wampa mabeere n'ayeetikka olubuto ku myezi 9 aluzaala ne mugamba naye emyaka 2 kiseera ekyo gyali myaka nga 2 kitundu ne mugamba naye emyaka 2 tewali kikyuka Mukama tewali kikyuka Mukama towulira ssaala zange abampuliriza nali nkyali mu ssaala ey'amaanyi eyo ngenda okulaba nga eddoboozi liŋŋamba nti kyuka otunule mu luggya lwange awo wammanga awo waliwo omusajja yazaala omwana nga mulema talina magulu gonna nga talina magulu atambula yeewalula nenkyuka nentunula ng'omwana ajja yeewalula ng'atuuse wendi nambuuza nti maama otiimu oli otya ne mugamba gye ndi ng'oli otya omwana ne yeewalula nakkirira omwana bw'amala okukkirira omwoyo omutukuvu naŋŋamba nti gw'okyemulugunya ng'otambula n'amabeere ago naye ate ono eyazaalibwa nga mulema tagenda kutambula bulamu bwe bwonna abampuliriza mu kiseera ekyo nawulira nga nzikakkanye awo ku muti gwa ovacado we wali oyimiridde omwana we yakusanga omwana we yansanga yali ava eno ate ebbanga lyonna yali tayitangako wano Katonda okimanyi nti abaatuwulira nga tusaba omwoyo omwana bwe yagenda omwoyo omutukuvu naŋŋamba nti okyemulugunya n'amabeere ago ng'okyatambula nago naye ate oyo omwana obulamu bwe bwonna yazaalibwa nga mulema era atagenda kutambula bwe nawulira eddoboozi eryo saddamu kukaaba saddamu kwogera buli amabeere bwe gabadde nga gajja ne gazimba ne gakoma eyo nenjijukira eddoboozi liri eryaŋŋamba ne ŋŋumira awo n'okutuusa essaawa ya leero naye kyensinga okwebaza Katonda wadde oyita mu mbeera yonna gy'oyitamu Katonda akola ki atumanyi kubanga emabegako awo mu myezi nga 2 naloota ekirooto nga bannamawulire bazze ewaka wano seriously siriyasi n'embigamba ono yabagamba nono namugamba omukyalo oyo nendoota ekirooto nga bannamawulire bazze wano bwe bajja wano ne ŋŋamba yinga nsanyusa obbalaba ne baŋŋamba nti kaale ne baŋŋamba oli otya koze ndi bwe nti ne baŋŋamba kale obadde olaba ebyo obadde tobinyumiriza kati ne bambuuza kiki omukadde oyo yajja atya wano ne mbagamba nti oyo yeki ye jjajja wange azaala maama wange kati awo ne twogera bye twayogera bannamawulire ne baŋŋamba nti tofaayo toddamu kweraliikirira tugenda tandika okubalabirira n'omukadde ono kyali kirooto ne nva mu kirooto ne mbibuulira omwami wange era bwe nakyala ew'omukyalo ono ne mmubuulira nti naloose ekirooto bwe kiti ne bwe kiti maama weebale kulabirira mu kyalo ono gwe mbadde sinnaba kulaba ate tonnaba kulaba weebale kumulabirira andabiridde afuddeyo nnyo naye oluvannyuma Mukama ndaba bwansindikira omukya nansuubuga najja ew'omukadde oyo nansuubuga najja wali kati bwajja nagamba bannange ekiseera we yajjirayo maama amabeere tegaali bwe gati yagenda okujja nga amabeere gakoma eno nantunuulira n'okaaba n'akaaba naŋŋamba naye bannange nkubuulire abantu nga bayamba abantu kankukuba ebifaananyi bino waakiri mbisindike ndabe nga waliwo asobola okukuyamba
nankwata ebifaananyi n'abisindika bwabisindika n'amala ate n'akola ki n'addayo bwaddayo n'atukubira essimu n'agamba nti mu butambi bwe nasindika waliwo munnamawulire gwenjogedde naye n'aŋŋamba njagala okulaba omukyalo oyo eyalwala amabeere era nkyebaza Katonda neebaza Katonda nga Katonda awulira essaala z'abantu eyabaleese wano nga teyakindaga mu kirooto nzikiriza ng'agenda kujjawo ennaku yange nzikiriza ng'agenda okujjawo okukaaba gwange abampuliriza waliwo embeera gy'oyitamu ekyamazima n'oguma naye mubaamu lodda mu nnyumba eyo n'okaaba ng'owulira embeera eyitiridde ng'owulira embeera ekuzitooweredde. Oh my God. For the very first time, I have felt so emotional. I have wanted to cry. Abatulaba ono ye Harriet Nakyanzi emboozi y'enkakasa mugiwulidde amazima omukyala agenda kunzita omutima mpulira gwagala bbuuka kamusiibule yenna alina kyasobola okumuyamba nkwegayiridde noonyaako ku nnamba yange y'essimu ne bw'ogamba kutuusa wano nja kutuusa wano ne bw'ogamba mukime mmuleete wooli nja kumukima. Kino Katonda bw'atyo bwakimukoledde akkiriza ku mutima okulaba nti naffe tutuuse wano cause ekituufu abantu bano babeera wala. Njagala okubakakasa n'amafuta agabadde gandeeta eno nabadde sigayina. It is my friend from the US yansindikira really recent n'angamba story yo ngirabye abantu bweyagala okulaba mbalabye teekamu gana amafuta ogende era nenzija wano naye bambi baddiya yenna alina kyasobodde newe luba 100 newe biba 5 newe luba 6 newe ziba mmeka ziteekeko tulabe omukyalo ono ng'afuna ku bulamu obw'enjawulo ekisookerwako twagala okutegeera kiki ekiri mu mukyala. Tumutwaleko ku Cancer Institute e Mulago bamukebereko bamukuba ebifaananyi. Of course n'embeera yaabwe ng'abantu omwami n'omukyala bali mu mbeera mbi tebali mu mbeera nnungi. Bafuneyo akasimu kwe tusobola okubawuliza ate tusobola okulaba nti tubayamba. Njagala okwebaza nnyo ab'ekyalo betusanze wano anko waffe anko wa Nansubuga owuli mu kikuubo mu Ndage omusajja ow'omutima omulungi oyo eyabawa omulimu ogw'okunoga emmwanyi olusuku omukyala gyanogera Nansubuga. Njagala nnyo okwebaza abantu bangi tebatera nnyo okwettanira bintu bino naye nojja ku kyalo just okulaba omuntu n'olaba neighbor n'ogamba nti kankubira abamawulire bajje batuyambeko. That is very amazing. Banaye baddiya abakyala webale kubeererawo omukyala munnamu bagambe ekindeke ki baneighbor bono omukyala abantu balwala ku byalo ne bakwetamu abantu ne bakukoowa nga tebasaana kukuyamba naye omukisa gw'okyayina Mukama akwagala. Aliwa mama wako wa anko namwebaziza nnyo bambi webale kuza omwana banangenze kambabuulire sikolangako ku story ekyalo kyonna ne kijja ne kikuŋŋaana kiraba omuntu. Twakola story eri gye twagenda Rich. Yes? Twaliwo bameka mu lujja naye abantu bonna bavuddeyo. Ngakitalo I'm so sorry. Bannanga abakolero b'omuzi company abasawo munoonyeeko omuntu yenna alina experience mu bulwadde buno ng'olina gye wali obulabyeko tukwegayiridde tunoonyeeko abalwanirira eddembe ly'abakyala abalwanirira abakyala. Omukyala wuuno wano alina ebizibu bwebiti obulwadde bumumazeeko emirembe naye tebalina yadde n'omugaati yadde n'ekikopo mwe bagabira abagenyi caayi
tebakiina bannaye bw'obeera oli eyo abantu bangi mulina ssente ng'onoonya w'oteeka ssente wallahi nga toyinaawo nga just onoonya n'omuntu gw'oyambako omuwereyo ka school fees nga tosobola omukyala wuuno ayina ebizibu ayina ennaku ku mutima asaba kuyambibwa Harriet ojja kuwona kansikirize Katonda ojja wona wallahi tofaayo ojja wona ekituufu twetaaga kutegeera obulwadde buva ku ki kyekisingira ddala obukulu abasawo bye banaatugamba njagezaako okufolowinga story yo paka ku mujasa asembayo njagezaako okufolowinga era we bataakuyamba era nga njivuga era nga nzira n'omwezi oguddako era nga nkomawo paka mukama wanaakuviirayo tukoowoola abantu abakola mu bitongole ebyenjawulo tukoowoola abantu kinoomu abali mu diaspora abali e Bulaya n'abali wano e Uganda nti tusaba muviireyo omukyalo ono bannange omukyala anyumiriza emboozi nempulira nga mpulira mpunze naye katusabe Mukama Katonda bannaye Mukama abanjagalire abankuumire mwebale kuma mukyala saa kulekerawo bebaza neiba huyo mukakofira kapiti mulaga abantu bamulabe neyi tupakinze mu lujja lwa neyi bwebale kuba na mutima mulungi omanyi nti n'abantu bangi ku kyalo tosobola na parking awo mmotoka akugobawo webale nnyo mami Nansu bannange Nansu webale gula smartphone ne tulabirako Harriet Nansu kubanga oyo Nansu abadde angoberera nnyo ng'ali ku kyeyo e Saudi nga ndaba ku mutimbagano era we yalabye ka video n'agamba kano ka video nino kalagako Hadija kati nze ate mu nsonga z'abakyala ba Diansi tukiramu neŋŋamba kantuukeko mu kyalo wano ndabe ddala amawano ddala ndabe wallahi ndabe saba Allah akukwatireko saamugambye ampeeza amafuta nti bw'abeera omuntu omulala akusaba transport oba mpeerezeza amakota sisaba nze abantu abatono abakozeko nange bakimanyi sisaba naye amiina ngezaako kyembeera nsobodde nayagadde nzije era namugaye ne mugamba nansubuga kanzije tugezeeko kanzije tuyiteko mu bantu tukoleko tuli bayi tulage jjajja akantu kajja kazimba mpola kajja ng'ensanja babo ne kazimbira ddala ekyo si kizimba tebaasala ekisale bagamba tewali kiriwo nagenda Mulago ne bagamba bati mbagamba mukalongosereza sente mmeka tumitwala 5 ate nga twagala 5 kati ejja 3 gikyaliwo anti linda kati bennatogeni emalawo ng'emyezi 4 abaana abazzukulu bange bali Kenya ne bampita ne mbagamba sina sente ne bazisindika ne ŋŋendayo bwe natuukayo ne bantwala ku musawo omusawo n'ambuuza ekiseera kyekamaze n'ambuuza bwe nakwatibwa n'aŋŋamba kati oyagala ki kazimbirizaamu n'obulago wano kati okugjako nga nina kyendidde oba kyenywedde mpulira obusagwa budduka nga bugenda kati omusawo n'ambuuza nti weetaaga ki kukalongosaawo ga neŋŋambamu abasawo mwe mubimanyi n'agamba nedda ng'oyinza okuwulira nga oyagala bakalongoosi abasawo nga tetunaba kukyagala neŋŋamba era nagenda Mulago ne mbagamba bakalongoose ne bansaba sente agamba sooka olinde kukalongoosa tukuwe empeke ozimire omwezi mulamba tukuyise mu kasikaani kati bwe tunalaba nga empeke ziri zikasika tujja kwongera empeke bwe tunalaba nga tezikasika era tujja kwongera empeke tulabe ozimire emyezi 2 kati tulabe kantu kano empeke ezo zikasika zinakavumula tukuwa empeke zokka bwe tunalaba nga tukuyisiza mu kasikaani emirundi 2 oba 3
nga toyina buzibu bwonna bwonoovaamu obulwadde obutawona tujja kukalongoosa naye tetujja kudduka kukalongoosa nga tetumaze okukeekeneenya kati empeke ne bazimpa nazimira mirundi egyo nebankubira esimu nti maama wembeera mbi nti bamututte ku kitanda ngamba maama tasobola kufa nga siriiyo nemenda kati bwe nagenda netumujjanjaba abasawo ne bamujjanjaba nembeerayo naawona kati bwe nakomawo maama nembimubuulira n'agamba naye mwana wange obukanga enseenene lwaki teweevumu negamba maama ofe nga siriiwo n'agamba ebyo mukama yabikola siga omuntu siga obikola oyinayo kiseera kyo nina ekyange lwaki tewaleka ne bakujjanjaba kati bwe nakomawo covid nebeerawo maama n'alwala ne bagamba maama munyi ne bamufa nenjogerako naye negamba maama mpite panya nti kajja kukuba amasasi ate nze nja kufa abantu banzi tebeerayo era ne baŋŋamba nti maama afudde saagendayo wabulwo ne mu ddwaliro Kenya saafuna ssente kati eziddayo yawo bwe nti ate kati kakula kale abasawo abakulaba nabo tubasaba naawe bakuviireyo abakulaba bakuviireyo era nsaba tulabewo enjawulo tufuneyo akasibo kale banaye muzikirize mbasiibule nina okudda e Kampala mwebale nnyo mwebalire ddala yenze HK Media Hadija Kigozi netaaze yenna ku nsonga ya Harriet ne Jjajja osobola okunoonyako ku namba yange y'essimu nja kubeera ngikwasaganya bulungi nnyo paka ku last man standing neetaaga okutegeera amazima neyanza nnyo bakwano mweraba